bannange muli mutya mala babuzeera bannaye mwagalo babuzeera de basebo muli mutya bannange mujye baleko basebo mwebale kwambala mpale za jini nga temuli sete naye empale zinyirira mbalabi n'ensanyuka muli mutya bannaye abakyala abakyala abanyogoga amabeere essaawa eno mbagala nnyo eno empewo yatabuse abasajja banyogoga matu abakyala mabeere waliwo ngambye legging ng'ojambadde legging muleke enjambale nange ndabira ku bakyala abakyala kati legging bazijjamu obukodyo abakyala ng'oyambala legging nkwagala nnyo abakyala gendera nnyo abakyala bambala legging ayambala ekiteeteeyi nga kiwanvu nassaamu legging oyo omukyala ayambala legging aba afuuwafuuwa era buli lwosanga alina legging manya oti oyo afuuwafuuwa ekyenga agateekamu legging ye era oyinza obbalaba mu tawuni bagenda mu tawuni bwe babeera mu tawuni asiba mu legging omuka gwafuuwa gwe gubeera omwo wafuuwa gwe gubeera omwo oludde ewaka n'agijjamu naye wagijiddemu n'obeerawo ennyindo ziyubuka legging ate baba gomesi bagezi waliwo legging waliwo ne gisitulini ya gisitulini kati abasajja abaagala okwana abakyala lwaki mumenyeka abakyala balina obukodyo obulaga nti bayonta oba abasajja oba mumenyekera ki n'omenyeka n'omukyala ayambadde teisi kiwanvu omukyala ayambadde empale empanvu tomukwana tayagala abakyala ogendera nnyo omukyala bayambala sikaati nnyimpi n'ateekamu kagisitulini atambula kalabika kasola bwe mukyala bw'ati aba asaze yaba ayagalamu bojja bubuzi naye ne mumenyeka muli mutya bannange era dde mwebale kulaba bibyo sefine yaffe ne taata mbalabe ne mpulya nga amanyi zenna ganzizeemu mwebale nnyo mwebalire ddala omanye esinga okunyumira kimu wava wota temukyogera wava munayinza okundaba ku TV kanga kweke no si freedom agambye freedom no si freedom Lwenzoli wava wota wava nedda usibulina mu teka kugumba ndeta teka kugumba ndeteki songa wendi mwagala songa wendi abagala songa wendi muluwa ne muliwo batono obudde bugenze obudde bugenze mbadde sokoleke mara okunyumiza abakyala kambabuulire kino abakyala abagala pipe empanvu abakyala ng'oyagala pipe empanvu ku basajja waliwo abakyala abagamba walayinza enjagala omusajja nga yawanvu omusajja ataliiko nti yanywa eddagala erimugeza erimuwanvu abakyala totawaana obusajja obumpi buba ne pipe ate abakyala muwulire n'abasajja muwulire obukyala obutono buba n'ebifi naye abakyala abanene kibayina ekyo sanga omukyala munene atambula bigula yina atambula bigula naye nga baaba oyinza oza ti bamuteekayo akanyama ka chipusi nga kali eyo katini kabanga akanyama ka chipusi nga munanasi nimba munanasi sokoleke ogambye nimba katulabe ekifi ekyo obukyala obutono buba n'ebifigwe omukyalo munene ayombye mukyalo munene ayombye nimba gwolina ekifi kinene bannanga abakyala kambabuulire abakyala ng'olina abalongo weewale bino abakyala abalina abalongo weewale okwambala empale eya jiini ng'ate ofukaafuka ate nga woofuka ofuka opapa abakyala bwomanyi nti ofuka opapa ng'omusulo gukuluma alumalo kaseera pali ya jiini gyesonyiwe lwa nsonga oba olina abalongo nga bakulu oyinza okutuuka abakyala bamujja kutuuka ofuke ng'opapa ogende okulengerayo omuntu ng'ajja jjukira empale ya zipu abalongo bawanvu oyambale empale sipiidi ogisibe zipu ejja kukwatako omulongo ogu ojja kunoonya gy'oganywa ejja kukwatako omulongo omwoga ti yalabbiyamu ate tewali kinyuma nga mulongo omulongo zipu bwe mukwata temute eki ani asagala kuwasa nsiwasaba amabeere gaagwa leka naawe sereta ngenda nuvowa njagala eta bannange kabeerewo katono wanyina okudakulokuta yes sound selector
cheyenda tachikulo nakichende muwakobowe mbangolo n'olugero gy'omuseto bindonole ndijja kutabukira abatugende ekigero mu maiso leero mutangaya wemba nikwenyigaye mwibaka kuwa eddagala kubalo waidata omwena niwefuula ejjokutuna mbwedde nenkulakulana ebyalo byakukombagala gakuwa omululu basubidde okomya obudaki alezira nsoni tokaswala ibyoga yatibikagoma tukubanga tubuzabuza ayenda omwibiko byetibikya ibiri obole kwitabiro lyamalwa sabulirawo haleluya lindako kubira mukama engalo ez'amaanyi. Amina musumba. Yendebolo. Amen. Haleluya. Amina. Gamba nti olwaleero yadde obudde bugenze. Ekirungi tuliko omunaanansi. Amina. Sabula akayimba notayimu. Haleluya matata. Tukwebaza olwaleero. Webale kujjuza kisaawe kino Yesu Kristo. Webale tuteekako omukono gwo ogw'amaanyi. Yangu. Yesu Kristo. Haleluya. Montenaali muno. Matata. Kagendeze mukwata ku musajja yenna ali mu kizimbe kino Yesu Kristo muwa omukisa w'abalina omukyala amutwala muzalemu abalongo ayi Mukama taata kwata ku musajja atalina mukyala Yesu Kristo afune omukyala w'aba tamufunye atwala asikaali Yesu Kristo Mukama taata tukwebaza kwata ku mukyala afune omusajja Yesu taata tukwebaza kweyatutolanya Mukama tata gwe yatutolanya Speaker wa Parliament Mukama tata tukuwe ekitiibwa tukuwa amatendo nawe watutoyo omawo twala omulala Yesu Kristo nabo twala abalala bangi nnyo Yesu Kristo twala ow'ekikofiira tata okumotwa wangi mulokole nja kuyiwa ebinnyo. Amina musomba ebyo tobyogera. Amen. Wano wetuli teweesigawo. Amina. Haleluya. Amina. Kakati ffe tuze time egenze naye tugenda kuzanya ekintu kino mpolampola walobanja adde batuyeeyereza naye mulokole kati katubasabire wano waliwo abantu bangi bo nga tebamanyi Luganda ne byetwogera tebabimanyi kakati ngenda bulira enjiri mu Luganda ogidde mu Luzungu. Amen. Oluzungu olwegagaza. Mwendi. Oluzungu mwoli. Mwendi. Haleluya. Amen. Kakati gamba abantu bano. Nti olwaleero. Today. Basebo ne banyabo. Brothers and sisters. Nga bwe muli wano. All of you here. Mbagagaza. I will assure you. Waliwo ekyenjawulo ekiri wano. Amen. Waliwo ekyenjawulo ekiri wano. Amen musomba. Mulokole nyina kyenjogedde. Kyekyo. Oluzungu tolwegagaza. Mwendi. Haleluya. Amina. Yendebolo. Amina musomba. Basebo ne banyabo. Brothers and sisters. Nga bwe tuli wano. All of you here. Tugenda kuddayo nga bwe twazze. We are not going as we came. Kubanga ebyamagero. Because all of the ebyamagero. N'ebyewuunyisa. All of the ebyewuunyisa. Weebiri. Is around. Wano tewali bisiraani. There is a new and Amen. Amen. Yadde ebikoligo. Ani ebikoligo. Yadde ebyokoola. Ani ebyokoola. Mulokolo nnimbye nnyo. Musumba kyekyo. Fukamira weenenye. Amen. Yimirira mu linnya lya Yesu. Kitwale ekyo. Tuulawo. Amen. Yendebolo. Amen. Fukamira neera. Kitwala. Oddemu oyimirire. Amen. Oddemu otuule. Era bw'omala otuula. Weebakewo. Yanguya. Bwenti. Ngamba nga weevuunise. Yendebolo. Amina. Kakati mulokole. Wanji musomba. Situlamu ebbina lyokka. Bwenti. Lize wansi. Amina. Situlamu neera. Amina musomba. Zaayo neera. Amina. Kati kikola emirundi 9 nga kya bwangu. Push, power, push. Vaayo nnyo. Amina musomba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Amina. Haleluya. Amen. Gamba nti enjiri gye tubuulira. Enjiri gye tubuulira. Si ya ddala. Tebagitambulirako nnyo. Amina. Haleluya. Amina. Bw'oba oyagala giwulirize. Oba toyagala giwulirize. Haleluya. Amen. Because the Lord God. He is the healer and the killer. Pulira. He can heal you and then he kill you. Amen. Kitwale ekyo. I receive it in Jesus' name. Kati otutte ki? Byoyogedde. Ebyo byokoola. Fire. Haleluya. Fire. Kakati mulokole. Yanje musomba.
soko bikule Bible sekole some Bible eyo akalanga iseyo kubanga ekintu kyatabusedde nawe kimanyi ebiri mu Bible yano tebikwatako amina uliriza biwulirize amina haleluya amen bikula Matayo kanana yina wana musoma muloko nawe bateriyo gotogirowozaako amen some wasooka awo Yesu n'asanga abayigirizi baabe bameka 12 n'abagamba nti mmwe munaabe mwenenye ebibi byammwe kuba terina omu aligenda mu ggulu nga tayise mu nze Yesu n'abagamba nti era mmwe abaana bange tereza bulungi tereza era mmwe abaana bange amen yali abanyonyola ebigambo bino naye era waliwo ebyali bikyabulamu soma era abagamba muyiga ebigambo n'obwongo soma we baabiyiga waliwo bangi abaamanya aba tebaabimanya alo yendebolo soma aba abaaliwo mu biseera eby'oluvannyuma yajanga bibawo ng'ebira bigwa obwe bito haleluya soma lekerawo yongerayo awo soma komaawo wenyini kubira Mukama engalo ez'amaanyi gamba nti abali wano ebyaddala tubayiya buyiya tubalina amina musoma yendebolo amen haleluya amina kirija kiriya kiriya owayezingako tege waliwo ekirala ekiddako tewali kyakola twanguye kubanga no time waliwo Bible wegambira olupapula lwa Esther olunyiriri lwabina nti oli bwakuba oluyi kyusa n'ettama eddala akuwe gamba nti bya Bible si byange si bibyo golola oluba amina gamba nti Bible bw'eba eyogera terimbangako gamba nti oluyi lwali lwa ddala era ng'omusumba yatamidde dda aliko omunaanansi gamba nti oluyi musumba gamba nti bya Bible mulokole zaali 2 musumba amina tugende mu deliverance yaddako kubanga time tujja kujja ngenda kuzomwezi 29 tugenda kugulawo wano comedy podium mu butongole berengawo na buli lwakuna ekintu kigenda kubangawo comedy ng'abeerawo lwakuna bakomediani bonna mujjenga museke luba events yetegese ne manager Emma promoter Emma ne tiimu yonna haleluya tugende mu deliverance tugalewo kitange wangamba nti Bujingo amina tolekangayo saala yonna amen mulokole teweesiga bino bya Bible amina sinze nkukubandika omwoyo amina tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor irresistible favor extraordinary favor there is a favor mulokole ng'okaluba omutwe musule bulungi oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo